Yango jewe mmere tumanyira. Plandi mulekwa plandi mukuza. Plandi mulekwa ne plandi mukuza otulaba. Mbalaba. Social media boogera ati waliwo abakuza abalala abaagala okweyongerako please. Ono mwali wamala. Awano no mwana mlenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior Senior anganerya senior agenda masiro okubanga alyesaako wayongedde okugenda masiro okubanga alaga nti Kasuku yeyeka alina olukisa okubeera omukuza we mu buufo. Sajja agamba omuntu omu. Emmere yani. Kati go ono wacha yamba Lero. Nenga yake nyanya anonyanga ijagenda. Wali mukungwata, wali musiru. Njabbi salamu. To binja. Mmere yo tukole. Kenzo style. Soko jewe Kenzo style. Wowe nyini gwogambe ntebiwo mu bitusibyeko. Naye omwana Bantu likisera muba mulya na minister ndaba ene nyambala minister abakula bisawa ali minister. Minister aliko. Ofuse hajati. Kenzo style Kenzo si minister. Sigayembo amutwala nene yangambya ntwala wa Kenzo neke nyini Naye nyini tamanyi bwatuukayo. ntwala wa Kenzo yangambya ntwala wa Kenzo Ekiza ake ete erre abwa kityo nno mukwano gwange bintu bingi ebigenze maaso okubanga bibeera wakati w'abano ababiri mwana mulenzi amanyiddwa nga Isaac Daniel Katende abandi gwe mwagenda maaso okubanga mukazi ake eri Kasuku Akuku Wazabanga ate era wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior abandi ennaku ezibadde bamutuuma lya Katende abalala baali bagenda maaso okuba nti no bamuwa amannya ag'enjawulo bano bagenze maaso n'okuba nga baddamu ne bakwatagana olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa Oktoba omwaka 2024 Akasuku ne Tamale Mirundi Junior bazeemu okukwatagana oluvannyuma lw'ebbanga eribadde lisoba weeks 3 in fact kubadde kubula ennaku 2 zokka gugende maaso n'okuba nga guwera omwezi mulambirira bweddu bukya Kasuku Kuku Wazabanga yasembayo kubanga agenda maaso n'okubanga akwatagana ne mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior obuzibu nno we bwali bugenda maaso n'okuba nti buva bw'atagenda maaso nakubanga ogoberera ensonga zino zonna mukwano gwagenda maaso n'okuba nti olaba buzibu bwavaawa obuzibu bwava kuba nti mwana mulenzi Kasuku yagenda maaso n'okubanga akyaza Pastor Sempa ku mukutu gwe ogwa Kasuku live. Kasuku we yamala okubanga akyaza Pastor Sempa yatandika okubanga ayogera ebintu mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior byawulira nti byamutyoboola nnyo ne se kutyoboola yenna era mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yagenda maaso okubanga azikubamu ne zaaka. Mwana mulenzi oyo yasemba okuba nti akyala ne ku mukutu gwa Kasuku zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Septemba vidiyo eyo yasemberayo ddala lwe yagenda maaso okubanga premieringa era wogenda maaso okubanga ogikebera yali egamba nti Tamale Mirundi Junior Stroke Senior aganye okuwa Pastor Sempa amasanyalaze nga bino byonna byava kuba nti Kasuku yali akyazza Pastor Sempa era nagenda maaso n'okubanga ayogera ku mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior nga bwe yali yakola ebintu ebifaanaganako ng'ebyabasulisi b'ennenge nga bwe yali agenda maaso n'okubanga yeemolamola ng'abakyala era Pastor Sempa yali agenda maaso n'okubanga agamba Kasuku nti ayanguwe mangu agenda maaso n'okubanga amuleetera akaana kano ka Tamale Mirundi Junior ye nga Pastor Sempa agenda maaso okubanga akabangula oluvannyuma lwa Tamale Mirundi Junior ebyogenda maaso okubanga bimugwa matu yagenda maaso n'okubanga alaga obusungu bw'ekika ekyawaggulu wano yagenda maaso n'okugamba nti ayawukanye ne Kasuku era teyali nga takomye kwawukana ne Kasuku wabula ne ba YouTubers abalala bonna abagenda maaso okubanga bakyaza ba analyst mwana mulenzi ono yagenda maaso okubanga agamba nti ayawukanye nabo bonna era yali wakutusuubiza Tamale Mirundi Junior anti yali agenda kubanga akola n'omukutu ogugwe ogwa YouTube era n'agamba abawagizi be nti kwe baali bagenda okubanga bamusanga olw'ensonga yali tajja kukikkiriza aba YouTubers nga Kasuku ogenda maaso n'okuba nti bamumanyira ne se kumanyira yina wabula mwana mulenzi amanyiddwa nga Kasuku Kuku Wazabanga bwe yagenda maaso n'okubanga alaba Tamale Mirundi Junior ng'agenze maaso n'okubanga yeekyanga
Kasuku yagamba teyali wa kwetonda ate teyali wagenda maaso na kubanga atya era Kasuku yagenda maaso kubanga annyonnyola n'agamba nti abalala we batali tekimugana genda maaso na kubanga yeeyagala tekimugana genda maaso kubanga anywa myenge gya bbeeyi na kubanga alivinga obulamu bw'alivinga ng'era kyali kigambibwa nti abamu ku be yali agenda maaso kubanga agamba ebyo mwe mwali mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior wabula oluvannyuma lw'ebyo ebyagenda maaso n'okubanga bituuka ku mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ebyokuba nti agobwa mu kika abafamire ne bagenda maaso n'okubanga bamwekyangira mwana mulenzi Kasuku kukuwazabanga akoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala ogenda maaso n'okuba nti alaba nga wabeerawo hamoni n'okulaba nti embeera tegenda maaso nakubanga esajjuka nnyo kino nno kyandibanga kyekyagenze maaso n'okubanga kiwaliriza mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ogenda maaso n'okugamba nti owaayi ebigambo bye nagenda maaso n'okubanga njogera kangende maaso n'okubanga mbizaayo ngende maaso n'okubanga mbigaaya sobola okubanga nzirira mwana mulenzi Kasuku kuku wazabanga so byonna gye bigenze maaso n'okubanga abikkira mwana mulenzi Kasuku agenze maaso n'okubanga ne Junior bakwatagana bulungi nnyo nnyini ddala ebizibu byonna na buli kyonna ekibadde kyagenda maaso n'okuba nti kibatabula emabega wali bano bagenze maaso n'okubanga beesonyiwa ne sekwesonyiwa yenna era bagenze maaso n'okubanga basalawo byonna ebyagenda maaso n'okuba nti biba ebyo bigende maaso n'okubanga bidda ebbali baddemu okubanga bakwatagana ne sekukwatagana yenna abantu nno ababiri olwagenze maaso n'okubanga basisinkana mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yasinze okubanga alaga essanyu ery'amaanyi ekiraga nti abadde agenda maaso n'okubanga amisinga mukwano gwe nfanfe Kasuku kukuwazabanga ate ojja kujjukira bulungi nnyo nnyini ddala okuva edda nedda nti mwana mulenzi Kasuku kukuwazabanga yagendanga maaso n'okubanga akola ne kitaawe woono omugenzi Tamale Mirundi Senior era nga ezimu ku zinterviews ezagenda maaso n'okubanga zibaawo omugenzi Tamale Mirundi Senior yagenda maaso n'okubanga alamira mwana mulenzi Kasuku kukuwazabanga okubeera ng'omukuza eri mwana mulenzi ono Tamale Mirundi Junior so wetwogerera mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior azzeeyo ew'omukuza we Kasuku kukuwazabanga n'omukuza Kasuku kukuwazabanga azzeeyo ewa gwe baamuwa akuze kati kyekiseera abafamire abagenda maaso n'okubanga bafuumuula mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior bagende maaso n'okubanga beekaabirako kuba ababiri wano baba bagenze maaso okubanga bakonectinga ebinaddirira mmwe munaatubuulira abasiddiyo omusunsuzi ly'eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo emboozi nga bwe zigenda maaso n'okuba nti no zituukawo wano no we tugenda maaso okubanga tuzikutuusaako nga tetugenze maaso nakubanga tutoolamu wadde ogenda maaso okubanga tugatamu likinga vidiyo eno thank you so much